Ndoza akasomu kalaba yo simanyi akadoza akasoka bukako mukalabe bannange batemyetemye abaana ndoza embera mugiraba batemyetemye abaana embera ndoza mugiraba abantu muli alinawo omwana bali mu kikangabwa abaana batemye bana batemyetemye abaana bana kana akasomero ndoza mukalaba mana ekibudde gaba wano omusajja omutemu azitemu baana n'abakubeeso bonna abaana bana balaba bafudde wano serious ne batira ddala abaana bana atasukali omulala z'okutaasa agezezaako n'ageza okuba nga afuna kumanya agakwata omutemu ng'omutemu ali ku mwana wakutaano abaana babasibati abaana babalisiza amajambi ya bulago wano direct ku bulago kwennyini babatemeteme muno wemuti tekibadde kirungi nnyo kuba tugezezaawo naffe okwagala ottaasa ate poliisi ey'okumpimpi naye lage ekuba amasasi etulemesa ekyambe n'akikasuka ebweru eno era kiri awo kibaddewo awo wakikasusa ebweru n'akola ki abadde nga ayagala okudduka basikaali b'omunda ne bamukola ki ne bamukwata basikaali b'omunda kumukwata okitegeera ekibulire mwana gyali jasikakanamukajja kuyita balina we baba sirikawo mwana sirikawo wasiende huko this side oyo nsuubira we yazze yasanze asikaali w'omu akuumawo nga takola ki ataliiwo ku budde obwo ndowooza ng'afulumyemu yeetooloddemu kaakati ndowooza n'akozesa advantage eyo okuyingira munda akole byakolamu Leero atufunye ekikangabwa wano mu Ggaba nga abaana bana be batiddwa mu bukambwe. Kigambibwa nti omwami ate gwe tukutte ayitibwa Christopher Okello Onyum, ono azeeko ku daycare center eya Ggaba Early Childhood Development. Ono n'afumita abaana bana era bano ne bafiirawo nga abaana bano babadde 14 nga 10 atubakwasizza bazadde baabwe naye nga emirambo gy'abaana abana gitwaliddwa mu ggwanika okugyekebejja. amanya g'abaana temunnabagitegeera ensonga lwaki akoze ekikolwa kino tumere temunnagifuna. Atumukutte ng'era akuumibwa mu kaduukulu kaffe ake Kabalagala ng'era ono tugenda mukolako interrogation okuzuula kigendererwa ki kyabadde nakyo okulumba kadde care center kano nga naye okunoonyereza kulaga nti ennaku 2 emabega omwami ono yajjako ku ssomero lino mbu ng'asaba kifo ku admitinga mwana we naye ne bamugamba akomewo olunaku olwaleero era azzeeyo olunaku olwaleero ku ssomero lino. Kigambibwa nti n'asasula ne ssente eza admission era bw'avudde awo kwe kukakkana ku baana bano n'abafumita n'obwambe nga naye tuli mu kunoonyereza okuzuula kigendererwa ki ekyamuleetedde okukola ekikolwa nga kino ng'ekikolwa kya nnaku ng'era tuvumirira ebikolwa nga bino.
waliwo ebigambibwa nti waliwo abadde batambula mu masomero beefula abasabe ono omwami mwenyini yazze asaba kifo naye bwabeerawo ayina information endala esobola okutuyambako mu kunoonyereza etumusaba agitwale ku polisi yaffe emuli okumpi atuyambeko mu kunoonyereza kwaffe. Tusaba kumanya g'abaana tewali baana bakoseddwa nga mbagambye nti mwabaddemu abaana 14 naye abaana 4 ne babafumita ne bafa ng'abaana 10 abali mu mbeera nnungi bano tubakwasizza bazadde baabwe okubabudaabuda ng'abagenzi kuliko Odeke Ryan ono nga mulenzi wa mwaka gumu n'ekitundu, kuliko Eteko Gideon nga naye mwana mulenzi wa myaka 2 n'ekitundu, kuliko Keisha Alungat nga wa myaka 2, kuliko ne Ignatius Seruyange nga naye wa myaka 2 n'ekitundu, nga mubaddemu abalenzi 3 n'omuwala 1 ng'akwatiddwa ye Christopher Okelo Onyum ng'ono akuumibwa ku polisi yaffe ey'Ekabalagala ng'amateeka gagenda mu vunaana. Mutegeddeko wabadde Kampala wano? Details etumufunyeeko alaga nti mutuuze mu Nwoya nga naye tugenda kuba mutunaba tukoze interrogation tugenda kuba tubawa ebisingako wano. English. Bakutumye eki bakutumye wabadde ojotemufe wachiri. Why not give us? What is not a Muslim not a mufe? What is not a mufe? Not a tamubana bafe. What is it when? What is not a mufe? What is not a mufe? Temasa abana yoyo banaye gawe mumulaba. Musiru mutamogori mutamunyo. Abasirikale bazze. What is not a mufe? Owange wuli akyali Kabalaza yeebase. Owange wuli akyali Kabalaza. Owange yeebase yafudde bamusaze omwana wange. Omwana lwaki tebamupa? Embeera yose sisobola kuba bazadde gekunye n'akaala badde bakumira bano abaana kati oyo omwana alyaza Hey, Isaac. I am getting my children. Mommy, My come. father is there. Mama, come down. Children. You can't carry me because I asked for children. You come down, Mama. No. No. They will take you, wait. I want my children. A scene where children are in a scene where people have been shot. Eh? They are shot. And you're telling me 6-year-olds should be kept in this school. When they murdered their baby class, give me the children now. I'm not keeping quiet. I was calm until you carried me. Let me tell you, all of us are not going to keep quiet. Give us our children as you handle the scene. There's a humane way to do this. You can't traumatize children by keeping them there.
give us our children. Or go and explain to my 85-year-old father what has happened, because I can't. I have no words for it. I have no words for what has happened. Give us our children. Our children. We want our children. We want our children. Give us our children. You can hold me here. All you're doing is doing fodder for news. Me, I didn't come to make news. I came to pick my children and take them out of this environment immediately. Something horrible has happened. The children are traumatized, keeping them inside a school where they play every day and it's no longer safe. Give them a moment. Oh, you want to arrest me? As you arrest me, No, she's premature. No, she's premature. Let her come down. Yes, she will. She will. She will. She's not the only one. No, you just madam. These are my names. Yes, madam. Calm down. No, I am not going to calm down. You arrest me. You want to arrest me? You arrest me. These are my names. You just take it. Just leave her. Hold her there. Arrest me. Mommy, talk to me. No, you can arrest me. If I've come to ask you and you want to arrest me, arrest me. Here is my ID. Let's try to take care of my mistakes. No, it's kiryoke mukama w'amaanyi munange mufunye badde mweraliikira ekyo kinyo mukama w'amaanyi nti munange abadde mulamu omu ku balamu. I feel so good that my granddaughter is alive, but I feel sorry for the people who have lost their dear ones. That's all I can say. How old is she? She's 3 and 2 months. Twagala okwebuuza poliisi esobodde okujja era tugezaako okukwatagana wamu ne poliisi okubeera nga tugezaako olaba nti kunoonyezebwa kutandise era kwatandise dda era n'omusajja ono akoze ekikolwa kino ekitiisa avunaanibwa mu mateeka. Twagala okusaasira ennyo abazadde baffe abooluganda ne famire z'abaana bano abafunye obuzibu buno. Essomero kye kibadde lyagala okwogera mu kaseera kano. Tutegeddeko nti omusajja ono mwamwaniriza gye buvuddeko ng'ayagala ki? Era ng'omuntu yenna abeera n'ekigendererwa yajja ne yeerimbika ng'omu ku bazadde. Era nsuubira saagala yingira nnyo mu nsonga ezo kuba zikyali mu kunoonyezebwa. Bali poliisi eri mu kunoonyezebwako, bali mu kukola kunoonyezebwa naye nga ekigendererwa kiri kimanyiddwa naye kirungi abasirikale bonna we bali bagenda tandika okukola okunoonyerezebwa mu nsonga eno. Kola kigambe mbu abaana badde basuba mwana abasoma ku ssomero ne 14 leero babaddeko kiki kigendererwa ensonga eyo. Era abaana abaddewo ennamba zonna zibadde ziwobeddwa abasirikale naye nga abaana abaddewo beebo si be bali awo abangi ennyo 40 si be bali awo abangi ennyo. Essomero okwelinda weebiri buli mwana abadde alinawo ke yateekaawo era bagenza okusala abaana abo nga waliwo so mbadde nze nsaba nkomaawo. Tubadde twagala kumanya essomero incident ebaddewo naye tetumanyi likyali liggule oba mugenda kweyongerako oba mugenda muligadde. Mu kiseera kino akaguwaka akayeero kategeeza nti nno efuuse kitundu kinoonyerezebwako era nga okutuusa nga poliisi ekiriyalinze nga bamaze okugyawo obujulizi bwonna abazadde tujja batubategeeza ku lunaku lwe baba balina okukomyawo abaana oba n'ebyokusoma nga bizeemu. Oyogeddeko n'aba owulira otya okuba nti omwana w'omufunyi wanje? Lino ssanyu kuyira essanyu naye si byangu.
si byangu naye tusaba Allah agumye bonna baatusizaako ekyo ekigezo kuba kinene kizitowa naye tusaba Allah ow'ekitiibwa abagumye abawe ekisingako ekyo naye si kyangu kyakukkiriza naye nsaba Allah abagumye kuba yekamala byonna buli kimu yabimala naye tuwulidde essanyu ly'amaanyi kubanga baffe abataasizza nabali baatutte si kwagala kwabwe nti oba ki naye nsalawo ye bw'atyo bwe yasalawo ng'omutonzi Omusukani yavuddewo. Maite mano vala mwangu. Ono sina sana. Ono mwana wa fono mwana wa. Komando you was Simon Agenda kuzirika. Julius,